wiiki eno nyumba yange mukama agenda kukolamu ekyamagero yakimala dda naye tugenda kiselebratinga ate nakyo kigenda kubeera confirmed. Susan Makula ku Lwokunanga 10 agenda kutikkirwa diguli ye gye yandibadde yafuna emyaka 17 egiyise. Yali wakugifuna myaka 17 egiyise. Yali favorite wa daddy Mwami Serunjoji ne mami kubanga y'omu ku baggalanda kugwe kuddako Sam y'omu ku baggalanda bayagalwa nnyo naye nga amaze okufunira olubuto okusekendiya e Makerere abantu baguma ne bajja ne bagamba maama nti yono gw'obadde weesiga eyakukoleranga pisi wakolanga biki jangu saagala kubogerera muntu alina mumwa. Bamugamba nti yono gw'obadde weesiga olina kitundu kya ddakiika wakolanga biki ne maama ne yeewana nti yazaala omugezi otuuke Makerere ne biremera awo. Abooluganda Yesu yeebazibwe. Nebaza Mukama nti nze nakula njagalwa taata ne maama so safunako rejection nga y'abazadde. Naye ebintu ebimu nali nnyo side ya daddy nti nali favorite nnyo wa taata. Kati ng'ekirooto kya taata kyali ayagalako muwala waakoleko mu bank. Alina omwana wa mukwano gwe yakolanga mu bank. Kati ng'ekyo kye yali ndowooza yeegomba. Ng'ate ekirooto kya mami ayagala nkole busawo. Kati ng'oliawo wakati buli omu alina kyayagala obeere. Kati nga nze nina kukola kya daddy kubanga gwe nali nsinga okwagala. Oli agambe ye kibeerawo abaana bazadde tulina okukkiriza omwana asobola okwekubira side emu bamama twagala nnyo tubeere nga twagalwa naye ne taata aba muzadde. So omwana tekibaamu musango okubanga ayagala taata we tekitegeeza nti mama tamwagala. So naye nze nali nnyo ku side ya daddy. Kati ate mami nga ye muntu asinga okuba nti yajja okukyalira ku ssomero kangambe nti bw'aba agambye nti kikole olina okikola. Kati ku ssomero we nayingira HSC ya making sure nti antwala ku ssomero ne sister wange nkole byayagala. So ku ssomero we natuuka katikamu SDA points zange nga bampa PCB math nga ayagala musawo. Ne baŋŋamba points asobola okukola ki okola sciences. Kati nzire waka holiday daddy nambuza baakuwa biki. Ne mugamba bampa PCB math naye njabeera accountant naye nga nange nkimanyi sijja sobola. So bwe malako senior 5 nga mami takyalondola takyajja kusomera okukyala ne report takyakebera. Ku senior 6 first term n'enkyusa n'enkola meg sobola okubeera accountant. Nga njagala economics nga bambaliddemu ne baŋŋamba weetaaga okola economics. So n'endropinga byonna n'enkwata ebipya bye ŋŋamba nti byankosaamuko performance because yali senior 6 abaatukako komu ekyesokola geography economics ngo bitandike mu senior 6 si byangu. Naye Mukama nansaasira ne mmalako mami akebera results za senior 6 nga physics tamulabako biology tamulabako naye teyagwamu maanyi nankwata naŋŋamba ogenda ku certificate wakiri mu medical school okozesa results za senior 4. Kati gye yantwala ebibuuzo bye bampanga pre-entry ze bampanga bonogamba nti omwana waba ayingira waliwo exams ze basooka omuwa nazigwa intentionally ndeke kukola busawo. Kati ne bamugamba tasobola kubanga yagudde. Ne mugamba olaba sibisobola naye ng'ekituufu nali mbisobola. Naye daddy kati we naddayo ewaka daddy nambuza ne mugamba abantu te njiga ebyobusawo ndowooza olutalawo ne lujja ewaka. So naye okukakkana ng'Emakerere bampa ne bampa Emakerere BCom external nga ngenda kusoma. So ne wajjawo challenges daddy afa ndi mu first year. In fact okufa kwe ye yakwerangirirako ndowooza ali mu ddwaliro nga mmaze okuyingira university n'agamba ne bwenfa kye nali njagala ki okituuseeko.
nali njagala oyingire Makerere, nali njagala okole bya yenga bita bya banka, so nga ninakola accounting. Kati awo obulamu awo bwakyankalanira second year nenfuna olubuto. Kati wenfuna olubuto buli omu ndowooza yali alinayo ku mutima akasajja mu family ne kavaayo. Abantu abanjogerera abasinga tebaali babweru, baali ba family. Ne batuuka n'ogamba mami ave ewaka, naye nga bagamba ajja kwonoona abalala, nga balala be boogerako baana baabwe bazzukulu bali wa mami. Nga nze ndi mwana kati nga bo batunuyo abazzukulu be balina okubeera nabo mu maka gaabwe. Anzirako mulenzi last born mulenzi, nze second last born. Mami n'agamba agenda beera wano. Ne bamugamba bw'aba ali wano tetugenda kuyambako kuwa sente za kusoma kwe. So mami ne mugamba omanyi nze sigenda kusoma, sikyayagala. Nga lwaki mugamba sikyayagala? Njagala aveeko pressure, aleke lowooza nti yatasobola kumpeerera, naye nga njagala mulage nti nze ŋŋaanya obugaanyi. So kati nakkakkanamu, naye ng'asigala agamba bw'omala okuzaala oddeyo osome, ddayo osome. So bwe nfuna olubuto embeera teyali nnyangu, naye nga omuzadde mami ate nga yafaayo ennyo, yakuwa buli kimu. So byonna byonna, to cut the long story short, nti mala okuzaala ne mugamba ngenda kunoonya ssente. Noonye ssente neewerere nzireyo nsome. Nangamba ate wangamba toyagala. Ne mugamba nali njagala naye nga njagala pressure ekendeere. Naye era mu kuyiiyo olina omwana ng'omulabirira awo ebikwata ku mwana sijja gendayo nnyo kubanga ebimu tabimanyi, saagala abiwulire leero. Naye waliwo be tusigaza nga biba wakati wa musajja na mukazi bwe mwayawukana, abaana tebalina biyingiramu. So byonna byonna bwe bityo ne bitambula nti sente saazifuna kuddayo kusoma, nga nina obalansinga obulamu obwange n'obw'omuto, ate naye naakula n'atandika okuba nga asoma. Naye Mukama n'agabirira. Awo obulamu okujja ennyo wensinkanira Musumba oba wenfumbirirwa. Naye ng'okusoma nkyayagala, naye ate ng'obuvunaanyizibwa ate bweyongera bweyongezi. Ninga naasoma ntya ng'eno nkola ate nga ndi mukyala, nga ndaba kizibumu. Katonda nansaasira, university kwensomedde balina kye bayita distance learning, nti waliwo abasomere ababeera ebweru nga basomera muno mu Uganda ku university emu. So naali mu Uganda oba osobola osomerayo naye nga togendayo physically. So abantu kye bagamba nti online, ng'olinga asoma online, nti ebimu bye nagendangayo physically byabanga practicals. So nti ne bwe mbanga nkola kizibu nnyo okubanga nalina lecture ekwatagana n'emirimu gyange, nti kati ndi kumpewo yali emu yokka. Ng'era ate ne university kyetuwa nti buli lecture gy'omiisinze simanyi naye njagamba ndoza best private university kubanga mba nasomerako ko mu university emu nga n'abalala nze mpulira abantu university ze bayitamu, nti ne bw'oba tosomye kyangu okusanga recorded lecture yo ngeri online, tuba ne pages, nti buli student aba ne page online. So bw'ogendayo kyangu okusangayo lecture n'oba wagimiisinze otya bakusuubira ogisoma nti ogisangayo paka lw'olimala emyaka gyo gyonna mu university. So naye Musumba nkwebaza, neeyanziza nnyo ssebo. Era nze nzikiriza si buli kyamagero kyo nti kiri mu famire yo. Kiyinza okuba nga abantu beweesibako Musumba abadde agamba waliwo abantu abakukyawa nga balina ova mu bulamu. Naye waliwo Katonda abantu betugamba they are called to be in your life and part of your life. Abo ne bwe bubaddi bajja ne batuukiriza omulimu gwa Mukama mu bulamu bwo. Nze nebaza Katonda nti bingi ebikyuse mu bulamu bwange nga nne pasita. Yagamba alina byakyuse naye ebimu ye yabimanyi. Era mugamba sali mwangu muko. So nanteekako mu line. Ndi muntu asobola okuba n'ebirowoozo 10 nga njagala byonna mbikole naye ne sitamalizaako n'ekimu. Kati ate pasita ye muntu agamba oba olina idea 10 sooka okole emoji gusa okwate endala.
so nabanga he's an organizer kyenyinza okugamba akutereeza mu line naye n'ekyo anyambyeko okutuukiriza ebigendererwa bya Mukama mu bulamu bwange. Degree evuddeyo nti ne mami ali proud naye nange ndi proud of myself nti tekyali kyangu nti oba olina okukola naye I'm a better person olwa Katonda naawe pastor. So nkyebaliza Mukama mujja kunsaasira tetusobola kuyita buli omu singa kibadde kisoboka twandijaguliza wamu. Yes wano era ne kaka tuli mu celebration naye nzeebaliza Mukama Katonda neyanziza nnyo kansooke neyanza abantu bekanani Mukama bampeera omukisa. Ng'ogyeko okusaba waliwo ebintu ebisoomooza ng'omutasobola biraba nti omuyaga gwali mungi ate mwe nali nsomera nti sirabangako olutalo mu Uganda ne lutandika 2018 nga ne kaakati lukyagenda mu maaso ng'omuntu gwawalana tamumanyi bamugambye bugambi abamu ne kananisi gye basabira naye ng'ekingumya nti bwe nzija mu service waliwo abantu abatudde mu church abakyakkiriza nti Pastor Bujjingo Katonda yamuyita era nga ye akanya kuŋŋamba nti olabyewo omuntu ava e Kanani kakkano ogenda osome. So njagala obebaza Mukama abawe nammwe kye mwagala. Tulindirire Mukama nange mulindiridde emyaka mingi. Omwana gwe nazaala aweza 17 mu November. So kitegeeza waliwo emyaka 17. Naye Mukama kye yateesa okuba kibeera. Oba myaka ki oba myezi ki oyina mulindirira bulindirizi. Era nzikiriza nawe mu bulamu bwo kijja kutuukirira gwe kuŋŋaana genda maaso na kumusaba. Togwamu maanyi. Aboogera bagenda kwogera. Naye abasinga babaagala kujja mu lugendo. Stay focused. Abaana abawala mbasaba mukakkanya amalala n'emikwano balimba nti omuzadde talina magezi tategeera. Teri muzadde atayagaliza mwana we. Teri muzadde atayagala mwana we asome amaleko afumbire omusajja amutwale mu kitiibwa kubanga ekitiibwa ekyo tali ku ye nti agenda funa bintu naye naawe okifuna kubanga abamwogerera baba boogerera ggwe indirectly ate asigala alumwa. So bw'oba okyali mulamu Katonda akuwadde opportunity okumakinga all things right. Emikwano gituwaga naye tegirina gye litutwala era ng'oyagala otegeera nti tegirina makulu funa ebizibu maama wo ne taata wo bokka be basobola oyimirira. So nkusabanga omwana omuwala omanyi bye wakola abazadde. Oyinza okuba nga degree lubuto lwe lwagikulemesa ddayo osome. Sente zijja ng'oli mu lugendo. Bayibuli eyogera ku bagenga abali ku miryango nga bamanyi we bagenda bajja batta we bali bagenda fiirawo enjala. Baamala kusalawo ne basituka Katonda n'abeegattako. So ng'omwana omuwala ddayo you make yourself proud nawe weegatteko value. Naye n'abazadde bo bawe kye baali bakusuubiramu. Bwe baba bakusuubiramu kusoma bwe baba baali baagala bufumbo toddeyo na musajja kuwaga nti ne bw'otaddayo oli agamba nti ne bwe sitayanjula kasita omusajja anjagala ddayo ewammwe weetaaga omukisa gw'abazadde. Tereza ebizibu byonna abazadde omusajja agenda kuyisaamu amaaso kasita akizuula ntokolagana na maama wo ne taata wo aba akimanyi toyina gy'olaga lwakuba tajja kugamba. So ng'omwana omuwala make things right. Teweetaaga nsi kukkakkanya gwe kakkanoddeyo. Mukama bampeera omukisa.
nange njagala kumwebaza nti angaseeko nnyo sandizeeyo nange kufuna degree. Weetaaga omuntu mu bulamu bw'omuntu, weetaaga omuntu. Era esaala ngisaba nnyo Katonda akuweeyo omuntu. Muganda wange oyo Bosco Bukenya twali mu butale, ekimu ku kyabalemezaayo bamanyi tebalina bisaanyizo byakuvaayo. Era bwe nabagambanga nti ne ono mu butale tuyitawo buyisi, y'omu ku baasekanga tuyitawo bwe tumala tugukirewa. Kwegambanga balaba twatuuka naye kaatereezezza obulamu, obutale agenda buvaamu mwaka guno. Katonda aba alinda. So nabagambanga nti mpitawo, naye kyali kisinga okunkola obubi mu bulamu bwange nga nyina kwezzaamu maanyi nzekka sina ayamba. Weetaagayo ayamba. You need a woman who is a real woman. You need a man who is a real man. Agamba nti mukyala wange bw'afuna diguli mba neegasseeko. So si mukyala wange bw'afuna diguli nga kati awo bw'anaagenda ku campus bagenda mukwana, bw'anaakola bw'ati era bajja mukwana ne bwana batagenze eyo. Nsaba abatuwuliriza n'abatulaba mukule mu birowoozo. Mature is when you trust your wife or your husband, or maturity, whatever you want to call it. Beera mature. Kula. So Susan yanzizaamu amaanyi nzireyo nsome ng'alaba afunye omusajja ali complete naye nga buli gy'ayita bamugamba naye bbaawo teyasoma. Weewaawo ne bwe n'amala okufuna diguli era baasigala boogera naye kati kanzijeyo n'eyokubiri n'atera ogijjayo. Era tubeereeko eyo nga tukola gwa kusoma naye n'ebira ne tubikwasaganya. Museka ki? Nammwe temuliiwo nno nnyo. Temubanga mwayitako. Muli ku kiba naffe mutubulire tusekeko. Ngambye tubeera mu gwa kusoma. Naye n'ebira ne tubikola ki? Ne tusiika amagi ne tuli. But nsengera okusinga okubeera omusanyufu ng'ofunye diguli. At least omanyi kiba kizibu n'ogamba omwana nga wa dropping out n'omugamba nti yagenda amaleko. Ate alabanga gwe ali obulungi aga naye naawe tuwamalako naye naawe tuli bubi. So ekimu ku bitutawaanya famire z'abataasoma abaatusooka tebaasoma. Mujjukira nga mbawa obujulizi bampitange n'enkansolinge omuvubuka agaanye okusoma nga ndooza nti we nakoma we yakoma. Ngenda okutuukayo ng'alina diguli emu agaanye eyakubiri. Nengamba nze nyina okwekansolinga kubira Mukama engaleesa amaanyi. Nga famire eyomba byombi, omwana ali mu kusuubula bintu. Ne baŋŋamba alina mu mirimu ki? Mu miliyoni 5 anona bintu wa China. Nengamba Katonda wange amafuta nga gaba mazibu. Nze yeetaaga bano okunsabira ate nzo omwana nga bagamba tana sente zakusitana ali mu kuzannya. Alinawo miliyoni nga 5 akima bintu China. Ne baŋŋamba musabira ono muganda we masters yagimala ono tumubuuza oyagala kusomera wa. Can you imagine? Bamubuuza oyagala kusomera wa. Banne basomedde mu mawanga g'ebweru. Nangamba musumba kw'okuba nzawo namala ndiddamu ne baŋŋamba musabira aveeko omuzimu. Ayina bachelor's degree nga nze neetaaga okuvaako omuzimu. You understand? So, Susan, I'm so proud of you. I love you. Love you too. Hallelujah. Abaami nsaba mutuwa omukisa ng'abakyala. Bwe tukulaakulana mukulaakulana. Mu Bayibuli mulimu omukyala Abigail. Abigail teyali mukazi mwavu. Dawudi we yafuna obuzibu ne bbaawe ng'agenda kubasaanyaawo. Abigail yatoola ku bugagga bwe bw'alina ng'omukyala ze bayita ssente z'ekikazi. Essente y'ekikazi ye yataasa amaka ge
ne clan namba. Ekitegeeza ssente omukyala bw'aba akola obanga zeeno yeeyongerako kuyinza okuba nga sikusoma kubanga buli muntu Katonda yamanye kuba lye yamutegekera. Muleke yeeyongereko, tomanyi mbeera lwerijja nga mukyala wo ya ssente ye yegenda okuyimirizaawo amakaago. Abasajja babadde ba professionals mu COVID nga bakola, abalala nga bali mu bizimbe mu arcade nga abakazi bali mu butale. Bwe baggalawo eggwanga, ssente z'abakazi ez'obutale ze zaataasa amaka. Mpozi nga mujja kunsaasira olulimi, mpozi nga tewekkiririzaamu nti oli musajja kimala eri omukyalo oyo, then ojja kutya omukyalo oyo genda okusinkana abasajja abalala. Olina kubanga tewekkiririzaamu, naye bw'oba okimanyi nti oli musajja mu bulamu bw'oyo omukyala, abasajja abalala tubalaba era bakwana. Naye because okimanyi olina omusajja si nti lwakuba gy'ali eka ayambala empale naffe tuzambala. Naye bw'oba oli musajja ddala ng'otuukiriza obuvunaanyizibwa bwo bwonna, ne bwe bamukwana asigala akuwa ekitiibwa nga bbaawe. Bwe kubanga bwenzi bw'otya nti omukyala ajja kwenda, then si mukyala wo mute. Naye tomulemesa kweyongerako nakulaakulana kubanga oli mu kwekotoggera naye okotoggera abaana bo. Teri mukyala akola ssente nga siza abaana bo. Ne bw'aba tagenda zikuwa kuzirya tozeetaaga kubanga si nnyoko. Abaana abalenzi be balabirirwa bamaama baabwe. Alimba. Weetaaga ssente ezo kulabirira ba mu nju yo na makaago. Si ggwe asobola okuwaako, ffe tetugaba kashi ne tugula ebyewaka. Naye kampe ku bujulizi, buli suuti gy'olaba nnyambadde musaala gwa Susan. Tagula mmere waka naye nange siddanga muggula ngoye. Kasita omusaala gugwayo nze mbeera eno mu kamooli nga nninze engatta empya. Mazima gennyini. So abaami tubaagala nnyo nti tetusobola kwenda. Mpozi ng'omukazi takwagala. Naye ate kibinga gwe omuntu gw'ayagala gwakotogera enkulaakulana ye. Kati nze nsaba abaami mukkirize nti mwagalwa ate mukkirize nti muli basajja ekimala. Omukyala omuleke agenda akole. In fact bw'oba oyagala okumanya nti mukyala wo mwesigwa, muleke afulume enju. Tosobola gezesa bwesigwa bwe ng'asiiba mu nju na TV. Muleke bw'anaageza n'akolerayo ensobi ojja kubeera ofunyemu okuyiga. Naye omukyala buli lwakulaakulana enju yeeyongerako, teweetaaga mukazi musiru waka. Omukazi omusiru lindako. Tutegese olukuŋŋaana lw'abafumbo. Bye muwuliddeko bye tunaatandikirako. Toyongerako balinda olukuŋŋaana. Kamu abagayongereyo kamuwanike. Munsaasire okuyingira mu saaviisi, naye nze kaŋŋambe nti obulamu bwange bujulizi. Naye nnyambiddwako omwami atatya ayekkiririzaamu nti musajja ekimala. Ne bwansindika oba ku university oba ŋŋenzeewa, tayinza kuddayo okulowooza nti ŋŋenze mu bwenzi. Kubanga obwenzi si kifo. Wali abantu nga tebendera na ku mirimu. Ng'omukwano gwo yakyama ewaka ng'omwesiga n'ayenda ne mukazi wo. Houseboy asobola omwagala. Omuntu omwenzi teyeetaaga kuva kugenda ku mulimu. Asobola n'okwendera mu church. Kati bw'okkiriza omukazi ajje ku church, eno church si y'abasingo nti bakazi bokka. Nga bwe ba single school. Era asobola ofulirayo omusajja nga ye programu ye ekimuleeta mu church kusinkana boyfriend. Kubanga ewaka tomukkiriza kukola.
tuleke abakyala beeyongereko value naawe ekitiibwa okifune kubanga bwe tutambula teri akkiriza nti twambadde ssente zaffe bagamba omusajja alabiridde omukyala. So ndi omu kubaagala abakyala bannange okweyongerako. Obadde oyogera ku mukazi omusiru. Bayibuli eyogera ku mukazi omusiru nti yamenya amaka si ggwe bbaawe omugezi. So kati bw'oba oyagala omukyala omugezi, abamu abakyala musumba bingi nnyo bye tuyize ng'abakyala nga tetubiyigidde waka, tubiyigidde ku mikwano gyaffe ne ku bantu be tusinkana. Oli n'agamba nti okuva we nasinkana gundi yannyongerako kino. Kati abamu twakulira mu famire nga tetwafuna chance zibulirirwa. Bw'ofuluma ku mirimu eyo oba n'ojja mu church n'osanga bakyala banno n'obalaba, ova mu comfort zone n'olowooza obadde buli kimu kiwedde, ogenda osanga omukyala nga waliwo omukyala lumu twali wano naye mu church n'aŋŋamba musabireko musumba omumanyi, n'aŋŋamba nina ssente ze nnina okumalayo ez'ettaka, nsaba tugatte emikono nsabireko. Ne mugamba yes, wabulayo ssente mmeka? N'aŋŋamba emitwalo 5. Kati mu kusaagawo ne mugamba eza Uganda, n'aŋŋamba ettaka baŋŋambye lya bukadde 3 oba $, ninako 2.5. Wali omanyi ogenda kukola contribution. Nasoomozebwa nga mbadde ndowooza nti oba bwe nnaagulayo ettaka ery'obukadde 10 n'aba nkoze nnyo. Kati ng'omukyala nange nasoomozebwa mufumbo naye ye yagula ettaka. Akyabula y'ataano aga $5 ku bukadde 3. Ku bukadde 3. Kati bw'osanga omukyala bw'ati nawe obwongo obweyongera okugguka. Bw'otuula n'abakyala abakozi, Bayibuli eyogera bw'otambula n'abagezi. Kati omukazi asiibe waka ku TV, abaami be complaining nti abakyala tebava ku soap. Soap ye company gye nina, TV ye company. Essimu kye kintu ky'obeera nakyo, naye bw'omuleka n'agenda, she will come back with value. Abasajja tubasaba mutute. Ebbuba lirungi naye ate ebbuba eriremesa enkulaakulana bbi. Mukama abampera omukisa.